wa kika kyoyo eyatudde na porota na perereza President Museveni na Jakeviet kunkungana za Bobi Wine mwazijewo n'ekyo kigenda kuleeta obuzibu mweke nyini ate mutandika okulaba nga tekisaanidde mu kuba abantu nga bwe mwazijewo mu kigumire mwalimbye President ne mumugisa Keviet ku musajja kakati ali ku ground bujava jasiga obucyayi buli java jasiga obucyayi buli java jasiga obucyayi abantu basindika messages kuma mu bantu omuliro mu mutunula ffe tuli eno ku ground mwagala kutuletera buzibu owulidde mwagala kutuletera buzibu temufaayo kutulaga nteekateeka temufaayo kulaga structures ze mukoze butya bwe tugenda okulaba nga mwanukula omulanga gw'abantu abantu abalina omulanga gwe basindika eri gavumenti mubiyita byakuzanya mubayita bayaayi mwesiga ki mulowooza nti kasita President Museveni wali President Museveni naye ng'omuntu gavumenti eremererwa singa ebintu by'omu planning abantu bawera President Museveni abantu abakuŋŋaanira ku Bobi Wine bangi ekirala President kyoba olina okumanya Bobi Wine yafuuse omuntu ow'amaanyi mu ggwanga ali so powerful Bobi Wine ali musajja w'amaanyi ku ground njagala mwogera amazima agakulembera okutuuka ku bulamu obutaggwaayo bwe tunaamala okwogera amazima nti Bobi Wine w'amaanyi ku ground tulyoke tutuule tusale amagezi tumunafuyiza tutya si mukumukuba tiyagaasa ate si mukumukwata kumukuba mukomera wabula kutuula kwanukula mulanga gwabo abamukuŋŋaanirako kuba balina message gye basendinga eri gavumenti mbegayiridde mutuule nga mutunuulira ensonga ya Bobi Wine nga nsonga ya buvunaanyizibwa nnyo. Kikakasiddwa poliisi emaze okukakasa eggwanga nga bwe yagala okunya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bigambo byavuddeyo n'ayogera ebiraga obusosoze wano mu ggwanga Uganda n'amawanga wabula abadde olunaku olwaleero ebigambo bino tebinnaba nakkala mu kamwa ka Fred Enanga omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ng'ono ye Jeal Ssenyonyi amuddiza omuliro nga gwokya. Ebigambo Jeal Ssenyonyi byakozesezza tebibadde byangu nga wookirowoozaako. Tugenda kubanga tubitunuulirako. Jeal Ssenyonyi amaze eggobe mu kibya bannanga oba bano Bobi Wine yabajjawa abaana bagezi abaana baddamu ebibuuzo barizoninga ne bannange basajja mmwe temuswala abali mu buyinza basajja mmwe temuswala ne mubeeranga mulina abasajja abakulu mu buyinza nenga tebasobola kulowooza bintu biryawo bya nsonga abaana abaakajja mu by'obufuzi nga ba Jeal Ssenyonyi omwana arizoninga n'ogamba oh my goodness. Kale byonna tugenda kubanga tubitunuulirako. Omukulu amanyiddwa nga Anderson Burora avuddeyo bw'ato n'akakasa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda gaanibwa oba olyawo kuba nkuŋŋaana ze wano mu kibuga Kampala wabula talowooza nti bigenda kubeera ng'eyo gy'abadde balina omuteekako amateeka bamuwadde Levo Burora bamugambye gwe Kyagulanyi muzannyireko nga weegendereza waliwo ababadde wano nga banene okusinga ne nabo baavaawo kati weegendereze n'ebya Burora ebisingakaawo nabyo mbirina. Njagala kusooka kukwebazaako wenna gy'osinziira okubanga otugoberera naddala abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo abaana abali ku mawanga bakadaama basekadaama mwenna mbaanirizaako. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo okubanga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Njagala kubeebazaako ensusso mwe abatukwatiddeko ku mwana gwe mulaba awo. Omwana oyo yalwala okwegamba kansa w'omu busomyo wabula yeetaaga miliyoni 2 okubanga ajjanjabwa mu ggwanga erya India. Neebaza buli ssekinnoomu akutte akatono kaalina n'atuyamba bambi. Weebale nnyo weebalire ddala. Naawe agenda okubanga otuyamba weebale nnyo weebalire ddala. Mu ngeri y'emu nga sinnaba kubanga mbatwala mu bigambo nga we bivuddeyo
njagala kusooka kutegeezaako nti tutambula ne Sheikh Ashraf ono nno musomi wa dduwa tutambula ne bulungi nnyo gwayagala okuba nga oba oliawo ekintu kikutambulya bulungi nnyo Magida weekwate Sheikh Ashraf omulombi wa dduwa toddamu kubbibwa abafala abafere abo nga Sheikh Ashraf waali okugondeza ensonga zino. Njagala kubanga nkutwala butereevu nnyo mu mboozi ey'akafubo ebaddewo wakati wa Joel Ssenyonyi ne bannamawulire. Ebigambo bingi ebizze bibeerawo era ebigambo bingi ebitambudde okuva ku speech naye njagala kumeekinga kino kiriya nti bino byonna bye ngenda okwogera byesigamye ku namba z'abantu. Teri kitta bantu ba NRM, teri kitta bantu bali mu buyinza ng'ennamba y'abantu eyeekuluumulula nga yettanira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye lwaki tusooka eyo? Kansooke nkuwa ekiri mu Arua kyokka agenda kubeerayo nkya niyo olwalira abaana beeza amakubo basuze beera amakubo bageeze nga bagamba baagala pulezidenti waabwe omulonde gwe baawa akalulu mu bujjuvu ne bakabba agenda okutuuka mu kibuga Arua. Mukwano gwange ng'ate ebintu birabika bitambula bulungi Magida. Kankuwa akatambi k'abaana mu Arua olabe kye beekola. Guno gwe mukwano tebagugula buguzi, just muntu abeeraawo ng'ayina ebirowoozo ebifaanagana n'ebyammwe ng'abakiikirira ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi. Kankuwa ekiri mu Arua. Bwe tuba nga tuvuddeko sayidi zeeyo tugenda butereevu nnyo ewa Joel Ssenyonyi bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire nga bamubuuza jjukira olunaku olwajjo poliisi yavuddeyo n'egamba nti eri mu nteekateeka ezigenda mu maaso n'okutunuulira obujulizi okukuŋŋaanya obutambi obw'enjawulo n'okukuŋŋaanya amaloboozi ag'enjawulo ku bigambibwa nti oba oliawo waliwo ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yavaayo n'ayogera nga bisosola biraga obusosoze mu ggwanga Uganda era nga baatutegeezezza olunaku olwajjo nti bakola butaweera n'ekitongole ekya CID okulaba nga bakuŋŋaanya obujulizi obuluma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bigambo bye yayogera. Olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi abuuziddwa ku bigambo bino. Joel Ssenyonyi bino bye bigambo byazzeemu. Bamubuuzizza okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga bwe yavuddeyo n'agamba nti oba oliawo banna NUP baganye okugondera ebiragiro bya poliisi ebigenda mu maaso n'okuba nga bibakugira oba nga bagaana guidelines ezabaweebwa poliisi. Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ategeeza nti ife tetuli bakugu mu bbomu kubanga yo poliisi kyegamba nti eggwanga lirimu obwerinde. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi agamba nti nno NUP eganye okutambulira ku biragiro era ng'egamba omukulembeze waayo ali obulamu bwe buli mu matigga wabula nga bwesigamiza oba oliawo ku ngeri gy'atambuzaamu campaign rallies ze zino. Agamba Fred Enanga nti Bobi Wine okutambula ng'ali waggulu ku mmotoka ekyo kikyamu. Mu ngeri emu ensonga ya poliisi gyewa egamba nti n'oba oliawo Kyagulanyi Ssentamu
yandikolebwako obulabe. Jeal Ssenyonyi agambye nti omulimo gwaffe si gwa kumanya balabe, omulimo gwaffe gwa kukola laale mwe mutukuume. Ife omulimo gwaffe si gwa kukuuma, tetuli ba security. Ife katukole ogwaffe ogw'okkuba laale, mwe aba security nga mukola ogwammwe ogw'okutukuuma, ogwo temugutuwa. Mu ngeri emu omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga, njagala nsooke nkuwe ku Jeal Ssenyonyi bwe tumuvaamu nkuwe ebisingako wano. Poliisi bw'eba egamba nti ekyo kiyinza okuteeka obulamu bwaffe mu matigga, ebya simanya bomu nakinga bwe bagamba, bakole ogwabwe ogwa security. Ffe tetuli ba security, ffe tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ne tubategeeza n'obatuukiriza obwabwe. Okay, mu ngeri emu Fred Enanga avuddeyo, eyoba yavuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform okudda waggulu ku mmotoka n'agiwalampa kiteeka obulamu bwe mu matigga. Ampuliriza, Jeal Ssenyonyi ayanukudde bw'ati, agambye nti ife bwe tuba pulezidenti waffe waba ng'alinnye ku mmotoka olwo aba akoze kikyamu. Wano Jeal Museveni bw'ayisaamu omutwe n'agenda ng'awubira abantu be, ekyo tekiba kikyamu, kiba kikyamu ku lwa Kyagulanyi Ssentamu. N'agamba abaffe Jeal Muhoozi bw'aba ng'atambula naye abeera waggulu ku mmotoka, ekyo tekireeta bulabe ku ye, kibuleeta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abagambye ebyo tebibakwatako. Katufune Jeal Ssenyonyi then nzije tusobole okuba nga ate tweyongera. Mwana Museveni ye bw'ayisa omutwe mu mmotoka ye n'awubira ku bantu ate wali buzibu. Mutabani bwe bw'akola kyekimu, bo tewali abalinako buzibu. Ono bwe Kyagulanyi bw'akikola nti kakati gwe ekyo tokikola kubanga abatujju gye bali. Naye kakati bo baba bagamba nti ADF eyinza okwagala okukola obulabe ku Kyagulanyi n'abantu be. Mukole ogwammwe, mutuwe obukuumi, mukuume bannayuganda. Okay. Mu mawulire agatali malungi gano nga gatuusewo olunaku lwabadde lwaggulo, wali mukwano gwange Ehoima ge g'abawagizi ba National Unity Platform abagenze maaso n'okuba nga bafuna accident oluvannyuma lw'emmotoka etannaba kuba nga etegeerekekebwa, gye batannaba kuba nga bategeera, yagenze maaso n'okuba nga etomera abawagizi bano ate n'emalamu omusubi. Yo teyayimiridde, yamazeeyo bumazi okukkakkana ng'omuwagizi omu amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna nti yafiiriddewo, abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga balumizibwa. Kitalo nnyo eky'omuwagizi. Mu sayidi ze tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Mu ngeri y'emu waliwo omukulu amanyiddwa nga Anderson Burora ono nno mukwano gwange akola nga omumyuka wa RCC wa Rubaga. Anderson Burora agambye nti Bobi Wine ajja kutambula mu kibuga Kampala era laaleze zijja kubeerayo, nekye tutagenda kukkiriza kwe kuzireka zibeere nga bwazikuba ey'ewalala, kubanga tukimanyi bulungi, nabo bakimanyi nti mu ggwanga twalumbibwa abatujju. Kati bwe tuba twalumbibwa abatujju tujja gikwata ensonga eno nga ddala eggwanga eritali tebenkevu. Tetujja kukkiriza mugende nga mukuba bukubiraale bwe mutyo ezitaliiko kwegamba mateeka. Burora abantu bamuwadde levo, bamugambye weegendereze, bw'obanga olumba Kyagulanyi manya biki ebigenda okutuukako na biki ebijja okukusemberera. Kale nno mukwano gwange Burora mulina bulungi nnyo, njagala tuwulire ku bigambo bye, wabula nja kusaba naawe ompe komenti ogiteekawo mu comment section wansi oŋŋambe Burora kiki ye kyategeeza era gwe okirowoozaako ki ku nsonga z'ayogerako nga Anderson Burora. Katusooke tuziveemu, oba njagala kubanga nkusooka nkutegeeze nti mukwano gwange nsaba otuwe ku buyambi. Tusaba buyambi eri omwana omuto oyo gwogenda mu maaso n'okuba ng'olaba. Kyonna ky'olina mukwano gwange kijja tukolera. Kyonna ky'olina, oba kingi oba kitono, kyonna kijja tukolera.
nkusaba. So tutambula ne Sheikh Ashraf, ono musajja musomi wa dduwa, tutambula naye musajja taina tabu taina bali yonna, kale munoonyeeko ye Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa. Kankulekereyo bulola mu ngeri y'emu waliwo n'akajja mu maaso awo nako kalinde. Kale nga bwe bazikubye ewalala ne mu Kampala ne mu bitundu ebirala, sina Kampala yokka n'ebitundu ebirala bajja zikuba, naye wajja kubaawo ebigobererwa, guidelines ezigobererwa. Oyagala okuba olukuŋŋaana, ngeri ki gy'oyagala okulukubamu na mitendera ki, kubanga olwedde wano obwedde twali tulina ne sikeya ey'obwerinde endala. Tojja kugamba nti nno ojja kujja okuba laale mu Owino oba ku City Square, oba ogambe nti ngenda kuba laale mu ssomero, oba ogenda kuba laale mu muzikiti, kiyinza obutasoboka. Ono asambaze n'ebyogerwa nti ebya bbomu poliisi zezeezuula bipangirire. Abamu ku mmwe mutuyambye nako okutuwa information ey'abantu bano n'okuva ddi lwe baasenga mu bitundu byammwe. So twagala okukubiriza abo bonna ababadde bawuliriza eŋŋambo, ababadde bawuliriza ebyogerwa nti nno bombi zino oba oli awo nteeketeeke baleme kubajja ku mulamwa.